Kyagulanyi abatula abatabaddeeko mu kulonda afuta kulonda yapuluka yayitamu yatema kitegeeza naye no tuleke kusekera mu nsonga eyo kubanga musajja wattu ali kudduka sebo ffe tuseka andi abayaaye muyaye yagamba omuyaye waffe yatemye mwana naye nga si birungi si birungi eri kyali waffe okuba nti ali mu mbeera eyo agamba kiki ekyamuddusa kakati ye agamba mu katambi k'ennalabye agamba nti yafuna obubaka okuva mu nsonda ezeesigika mu magye mu magye kitegeeza mu magye mulimu mikwano gye mulimu bakwano alina ensolima ate kali akakadde olowooza lwaki abadde nga akabasuubiza kitegeeza kuliko bagamba nti mukulu ono bw'abazze tugenda kweyagala omanyi amagye ago galaba go galina kye gagamba ffe tugewuka bugewusi tukubira saluti abeera azze kakati balina nabo okwetegekera agambe nti wayi tomanya kati bamuwaayo ku bu info kakati wandibadde otema omusajja agaye bakukwate kati ye agamba mu katambi akafulumye nti yafunye amawulire agalaga nti CDF General Muhoozi Kayini Lugaba yabadde alagidde bamukwate omusango ki tumanyi alika musango gw'okubeera nga yalimba Abannayuganda nti abatwala mu nsi ensuubize n'atabatwala oba si kyekyo bamuvunaana omusango gw'okubeera nti bamuwangula ng'ate yabagamba abalina lumu. Bokati TV neera kale Mukama Katonda tubeebaze okutulaba ne luno alukeesezza nga mukyatulaba buli omu w'osinzira okubeera ng'otulaba abali ku Bokati ate mpozi abali ku digital media nammwe mwebale okubeera nga mutulaba bulungi ffenna tubaawo wano tuyisaayisaamu ku mawulire nga bwe gatambudde olunaku olwaleero nze Sula Ssenyonga nange Kintu Khalid tujja kuba tutambula bwetyo mpolampola bwe bukeeredde olunaku olwaleero sitole zitambula za mukyala wa Kyagulanyi tujja kuddayo kemabega katono nnyo naye kati yaliko ya traininga anyumya lutabaalo nga bwe lwabadde olulumba si lutabaalo olulumba nga bwe lwabadde Kyagulanyi abatula abatabaddeeko mu kulonda afuta kulonda yapuluka yayitamu yatema kitegeeza naye no tuleke kusekera mu nsonga eyo kubanga musajja wattu ali kudduka sebo ffe tuseka andi abayaaye muyaye yagamba omuyaye waffe yatemye mwana naye nga si birungi si birungi eri kyali waffe okuba nti ali mu mbeera eyo agamba kiki ekyamuddusa kakati ye agamba mu katambi k'ennalabye agamba nti yafuna obubaka okuva mu nsonda ezeesigika mu magye mu magye kitegeeza mu magye mulimu mikwano gye mulimu bakwano alina ensolima ate kali akakadde olowooza lwaki abadde nga akabasuubiza kitegeeza kuliko bagamba nti mukulu ono bw'abazze tugenda kweyagala omanyi amagye ago galaba go galina kye gagamba ffe tugewuka bugewusi tukubira saluti abeera azze kakati balina nabo okwetegekera agambe nti wayi tomanya kati bamuwaayo ku bu info kakati wandibadde otema omusajja agaye bakukwate kati ye agamba mu katambi akafulumye nti yafunye amawulire agalaga nti CDF General Muhoozi Kayini Lugaba yabadde alagidde bamukwate omusango ki tumanyi alika musango gw'okubeera nga yalimba Abannayuganda nti abatwala mu nsi ensuubize n'atabatwala oba si kyekyo bamuvunaana omusango gw'okubeera nti bamuwangula ng'ate yabagamba abalina lumu kuba emisango tegiriiwo but ate okimanyi bulungi nti gavumenti yeesobola okukukwata n'ekuteekayo nga bw'enoonya omusango gwekuteekako esobola okufumba omusango gwekuteekako naye nga mu constitution kigambibwa olina okukwata omuntu ng'omaze okunoonyereza lwa nsonga talina kumalana mu kaduukulu ssaawa 24 ekyo kituufu kati mu katambi kaagamba nti yafuna obubaka obwo nga bagamba bagenda mumukwata yava dduka nalabye munnamagye ate nga naye political oba analyst oyinza omuyita ndowooza Lwomushana naye nga wamumanyi wa state agent Lwomushana si munnamagye yali w'amagye bakadooga abamu ku baalwana ayinza okuba akola iso byempulira simanyi bukakafu waliwo akolera iso nga si w'amagye
Inzo kuba mugenda under the same training. Kituufu. N'agamba nti ekitegeeza mu magye muno mulimu ensolima. Nga mulomesha na bwabuuza. CDF nno weetaaga okusooka n'oswipingakokko. Naye anaaswipingira anaatandikira wa? Kye tutamanyi. Kubanga oyinza okuleka ate bw'obadde olowooza nti be batuufu ngate si be batuufu. Ate n'oswipinga abakyamu. Kakati ndowooza bakkirize bukkiriza bwe tuba tulwaninga eggwanga gavumenti ebyo byonna bibeeramu. Nga gavumenti bw'erina abababegera opposition ne bali balina ababegera ne bali si basiru nabo babeera n'abantu baabwe abatemyako muli awo naye kino na kino ekijja kubanga politics bwati bwalina okulaningibwa. Kakati nno munayi wamala okutema kyala abaddengayo eyo mubalabye bannaddiini bagenze ne bamulambulako. Ye bagamba nti Kibanda abamu nti ali Buziga abalala nti ali Kyanja. Amawulire amatuufu gali ki? Amawulire amatuufu obuyayi ono yabadde akola vidiyo ng'alagali ku kizimbe basoose ne bakuwa ekyo kiyita aerial view n'akuba kati gwe yakola photography interpretation oba asobola okuzoominga geographically n'omanya nti grid zabadde zisoma zitya. Kati eyo sigino yabadde agiweereza abantu babiri agiweereza aba security abamanyi okureadinga mwe muba munaakuba awantu. So kano sono gani kati sinzira wano mtambuza campus yange we nkuba omuzinga kugenda kuti empewo bwe gufuwa gudda guti. Ngabire batugamba nga kutwalwa Saddam ne Saddam na America simanyi bakubesa sineri kunoonya ne paka kutuukako. Kati ne basniper nabo babeerawo nga babala ndi bwe nkubesa sino nga nkubide mu ango bwenti empewo n'erifuwa n'edda weeti libadde jjagenda likube ono gwe njagala. Kati naye yasoosa akulaza gamba nti kati gwe weenoonye gwalaba vidiyo eno noonya wa wendi. Naye ekyo tekimuliteeka mu bulabe olw'ensonga tekinologiya simanyi oba wantanatuukawo naye Abamerika abo n'ensi ezo ezaakula nga bwe tukutte wano vidiyo kati gye tukola kati bo bagiteekamu butisi mu tekinologiya waabwe ne bagamba ne babulira ekifo kyennyini we yagikwatidde. Kakati kye neebuuza Kyagulanyi bw'ateekayo vidiyo bw'atyo bano tebalina tekinologiya asobola kuzuula nti ono ali wano kyensinga okumanya nti naye yagenza okikola ng'alina sigino gy'aweereza ayagala baloketingewa waali kubanga amagye ga Uganda nze kyengamanyiiko kyemmanyiiko ekitondotono kubanga ninayo bakyali bange tulinamu bateknocrats abamu nga bali trained from Russia abalala ng'ejje lya employing abalasha oli obalawe tuba tugenda zensula ku Gombo Road olayo emmotoka nga zivuga nga zirimu abalasha zirimu abachina seba bali wano ku basecurity tebaze kulimanyanya siba kulima muceere siba muceere era obalaba nga bakuprotectingibwa amagye kati ndowooza basobola okukozesa technology ne bafuna wawaali bati sigino eyo eriddabo oba security agyetaaga naawe alaba vidiyo eno oba ogyetaaga. Ebimu ku byakoleddwa mu maka ga Kyagulanyi nakye mbuuza obusungu obwo obungi bwe butyo amaanyi muzungu tuyinza okukozesa ekigambo excessive force tusinza ku mwami Amini omukyala Babi akugamba nti abasirikale abasukka 40 bonna nga kiki kubanga ne bw'osindika abantu babiri oba basatu era nabo bakola omulimu gwe gumu kiki ennyo. Omukyala agamba bamwambudde n'omwambula nulidde akatambyako nga sikati agamba bamwambudde n'omwambula mu kumwambula n'adduka bute. Omusajja omu n'amugamba waliwo abasoose omubuuza n'ova gy'ovudde eri yonna n'ojja n'ofumbira omusajja omutujju omuganda mbuuza omusajja omuganda ate yafuuka ddi omutujju eggwanga ly'Abaganda tujju. Omuntu omu n'abuuza nti naye ate soko oliko mukazo singa yabadde musiraamu baligambye kirabika ng'oli muganda ng'ate oli musiraamu naye ate era naye atera okugendako muzikiti kubanga yakugamba yakula n'abasiraamu ayinza okuba yafuna kaliki baloni all ne bamugamba n'ova eri yonna n'ofumbira omusajja abanyankoti wabalabawo wali tobalaba oyo okujja ofumbira omusajja omuganda omutujju kale kwegamba ensosola mu mawanga yatuukaawo
ensosola mawange kikyatwala emyaka emirala nga 2 unless nga tuleeseewo enkola egamba nti nga tonnabeera Muganda osooka kubeera Munnayuganda. Nga tonnabeera Munyankole osooka kubeera Munnayuganda. Ne twadvocatinga for that. Otherwise abantu bagenda ate kati bazimba obukyayi ng'abasinziira ku mawanga. Abakizimba bali within the government. Oba ontegeera? Abakizimba bali within the government. Kubabwo bw'okuba omuntu ng'omugamba lwaki oli Muganda, ajja kufuluma agambe mbutuufu agenda okubeera Omuganda musango. Naye mmanyi ng'abantu abo baplayinga nnyo gye tuyita tribal card. Ojjukira Nyanzi muganda wa Bobby bali agenza okunoonya akalulu mabegako wali nga yakatandika kunga bamukubira ekyenjojo awo bwe bamugamba addayo ewammwe eno si wammwe ate nga balinga obwana ojjukira bwe twazannyanga lwe mufumbye ebirungi ogamba buno mugende wammwe. Ekyewuunyisa nno kyenjojo si batoolo. Batoolo. Naye bameka abakyasinza osindika ebigaali mu Buganda baki? Era batoolo. Simanyi. Waliwo wakisindikira ne bamugoba. Era wanti wali wa n'amuwa omulimu nti ntwalire ettooke lyange egindi Muganda. Kale oba wa tribe ndala. Naye era tewali wa oluguudo kwalisindikira n'ettaka kwasindikira lyani na Buganda. So kati ezo kadi za tribalism zidde eri ffe tetuzeetaaga. Fokasinge tutute tukyegwanga mu maaso likuze lita tetufuddeyo tribe kye erikuzizza. Oba Mukiga oba Munyolo oba ani azze n'akuza eggwanga ffe twagala. Sasa tubeeranga Abannayuganda ffenna tuli inclusive tuli wamu tufunamu tudde eri tusunsula akatambi. Omukazi agamba bamaze omumubuuza lwaki oyagala Omuganda omutujju. Bamukwata akabadiya yakolamuko kukungulufu alijja omu omugere. Alijja omu omugere amukuba zubula. Omusajja mwagweri ojegeera agweri mukugweri yesika. Naye bw'okimanyi isoko lika baali bakusambyeko bulungi zibula. Tebansaba nkoze basambyeko mbiragamba kyatabbu nze nsamba omupiira. Naye ng'omusajja yakukubye omuliro awantu awo osooka n'omala eddakiika ezo nga weefunyiza bw'oti ng'owulira ng'obulamu bwonna bukuliko obulumi butuuse no ku mutima. Kaakati bwe yeesika saati yagamba yali asuze mu pijama za bbaawe nga zaasuzeemu amapeesa gayulika esaati yagyeyambulamu bali basigaza essaati adduka. Awulira omusajja omu olwo ali bute? Awulira omusajja omu ayogera Oluganda agamba nedda maama temumuyisa bwe mutyo temusobola kumwambula mumuwe essaati yayambale mumuwe olugoye ayambale. Kakati omusajja omu amugamba wanika emikono oyiseemu essaati amugamba mpa nja kweyambaza. Kati Wakyagulanyi bakoze bino okusinziira ku Babbi baatulugunyizza buli gwe baasanzeeyo n'abalala. Abaana baabaddeyo? Wabaddeyo abaana. Mukyala agamba baasala enzigi nga bayingira. Yasooka n'akola akatambi before ekiro. What are you doing n'apo compound mutwagaza biki kirerere n'akakwata n'akateekayo. Ne bagamba internet yekugira bino basooka n'asalako amasannyalaze kamera ne bazisalako ne internet ne babisalako byonna ne babijjamu. Kati agamba baatute computers gadgets zonna ezimanyi zikola communication computers masimu charger enzigi nalabye ejjo olwesonyonya n'akatambi ke yataddeyo nga enzigi baatemye nga butemi n'ambazzi nga batema butemi n'ambazzi. Simanyi babadde banoonya mutujju lwaki mbadde njagala okubuuza nze enkola eyo nga yaki ennyo mulinga abanoonya omutujju. Ngaakati before gundi eyo olwedde ayogerera poliisi yabadde avuddeyo n'ategeeza nti yali ewuwe waka era baagala okugenda omulabako musobola okugenda omulabako. Naye ng'ate twalabye eggulo limu nga bassenga bannyina babagaanye. Abamateeka bo bakkiriziddwa okugenda okumulaba bano abava aba Law Society. Ne bannaddiini baagenda ne balaba abo nabo babeera eno ne bainforma. Era olugirako bati bagamba kati bagundi be bajja bali musooke mwetegule. Wakati bannaddiini baatuuka naye bannaddiini nabo saabategera bulungi. Omanyi lwaki? Babbi yabalojjera ennaku bagamba ndi wano sifunanga kulya embeera mbi banzigalira tebakkiriza ayingira oba afuluma.
niba naddiini n'ogamba nti ku kabbo ke tubawadde okumala ebbanga baseeka ba mufuti ba pastor ba reverend biki njagala okola okunoonyerezaako bo ne basaba busabi saala enjala ekuluma ng'okunombera ddu wange enjala ennuma oba obusolo binze kati njagala otegeere kino omusajja yakugamba do what I say ola tokola kyenkola but I don't do what I do what I say but I don't do what I do. Kyokubiri njagala okola ennyo okunoonyereza abantu bano babiri bagoberere saagala mugambe nti nzivoola eddiini kuba eddiini ezo zenjogerako nange mwengwa omuntu ng'atikkira nnyo eseppeewo entalabuusi n'omuntu ng'alina nnyo omudaaliwa n'omuntu ng'ajja kugamba nti atambula nnyo n'ekitabo wano ekitabo kyatambula nakyo ekitukuvu abantu abo banoonyereze mwe bakyasinza emitima ebiri abamu oba bonna kugambye be bakyasinza emitima ebiri abatono be bajja okujja nga bazze kumbuulira nti nzize kutegeeza entegeeza nkirina nti abasinga nja kugamba nti bali forced okukola ekyo okugenda ewa mukyala Kyagulanyi okulaba kubanga social media ebadde etandise obbajajinga bagenda just for formality ndi bambi batuuse amawulire gakuba ebifaananyi byo bwe batuuse bakoze batya but they don't mean what they are doing. Kubanza kinebuuza eggulo limu baali babadde wa Mwami Museveni bagamba taata tukwebasa sibo bali kuwangula kalulu era tufuze bulungi ne wale bagivuga ne bagitwala emagere ne bagiteeka emagere aleko mukyala asula enjala n'enjo naye ate ye kuba eri bagamba mbo bavaayo ne baasa nenti basobola kujja kuwadde olupapula lw'olukumi kugamba nti olabanga bakugaana okugula emmere tugende naffe wali kuba waliwo wakatawo kale ne betandibadde baasa bakuŋŋaanya akabbo naffe tuyisa akabookisi mu muzikiti naffe tukayisa tukwate ku ezo tunannyonnyola neziba za kuzimba muzikiti mugambe nti bannaaye waliwo famire gye tugenda okuliisa oli omukyala ali mu buwambe omwami yapuluka omwami yagitamu ate kyalina kyakulya anafiira omwonjala naye abasajja banaddiini basajja babi nnyo basajja bakodo bo ne bakanya kusaba esaala eyamba ki omuntu afa enjala n'ogamba nti kakale twewombeke tusabe bo basobola okwewombeka okusaba nga enjala naye abakubajje bagamba bannange nno temufunye wadde akokulya kuba naffe tetulina ayi ali mutuufu naffe tetulina kuba babagaana olwe kuba kye baalikoze bwe bagenda baali etise kilo 5 ez'akawunga kilo 5 ez'omuceere oba ne kasukaali ne sabbuuni awo babbi yali baddemu amaanyi agabaterako agakamulaka akatunda oba agabaterako caayi naye mumuze na saala nkalu ate nze mbafumbire eno poliisi ejja kuvaayo kugambe nti tetukkiriza bantu kutwalayo byakulya watya nga babitaddemu obutwa ne bafiira eno bagamba ffe naye tebayinza kugaana banaddiini tebayinza kugaana banaddiini andi ekisooka ekyalaga nti poliisi talina we bagaanira kwekwe bo baavaawo ne balya ewa bagiyita kulya ewa kakati nno beerabirayo ebikooti ate ne beerabirayo ebikooti beerabirayo obujulizi so olabira ddala nti ensi yaffe we tuli si walungi so bamaliriza yen babbi agamba nti baamutusaako bulabe baamukuba kyekiri ate mu ddwaliro wabeerayo omulamu namulabye mu ddwaliro ali mu ddwaliro Nsambya era abinyumya bino byonna nga mweraliikirivu nnyo ebinaatuukawo gye bujja n'agamba documents zaabwe zaatwaliddwa ebyapa academic papers n'ebirala byonna kiwandiiko ky'omanyi ekyomugaso kyonna kyatwaliddwa ne weebuuza babyagazaaki kubanga ekyapa naye ekintu kye ndowoozezaamu bbanga eritali ewala wandiika nga bagamba ennyumba ku ttaka kwe tudde y'emagere ya gundi akaalidi ettaka eryo lya kaalidi bobi yabba libbe ne biiki ebyo bisuubire ke baatutte ebyapa era bwe baba nga abantu si bagezi nga tebabaakingako ko bikwatagana ku nsonga zaabwe ezo ennyumba y'emagere gusaabala neewala baba nga balina ettaka eddala wandiika nga akaseera konna bikyuka ownership ate bye bisoboka olaba ku land title batuuzaako land title endala nga bantu ba bulijjo wano ndowooza balooya mwandibadde mutandikirawo ne musooka ne musekiwalinga
document says baloya ba NUP oba baloya ba Kyagulanyi soke musekiwalinga document says otherwise zigenda kukyuka saawa yonna n'ekyokubiri Bobi Wine saawa yonna asobola okufulumira mu system nti teyasoma kiyinza okubeera ekizibu oku ate kiti academic papers bazitutte ezo niwo anti kakati nibo otwala mu system wali Makerere asigalayo ekyo kiyinza okubeera ekizibu wawulirako ndi Makerere walina be baayokya wawulirako ndi waliwo baayokya main building yajja naye ekyasobola kyemanyi system eyinza okuba yalina backup ya software bayinza okuba baayita empapula naye nga software yasigalayo anyway ffe tunyumyamu bunyumya kino mboozi zaffe tubeerako wano eno tugamba waye tulabe ebiki ebifudde mu mawulire temubitwala serious kubanga lwaki muba mutukubira ki naye simanyi bwe tunatambuza ggwanga bwe tuba tutambudde bwetu kubanga abasinga olugalo balusonga mu CDF ye yayogeddeko ku bigenda maaso nga tinagenda ku CDF yo omukyala agamba baawe nti bwembeera nga nze mbadde ekintu ekigenda okuggisayo gye weekwese galiyo ddala gwe kyobamanya nze ndi okke nga mugumu mukazi mugumu nnyo weekwekera eddala bwe kiba nga nze gwe badde olowooza nti bwe banaawamba nze banaatulugunya nze nti oveeyo sigalayo bwe bananzita ate bajja nnoonya n'omulala gwe sigalayo omalize kyolina okumaliriza CDF olunaku olwaleero avuddeyo n'apositinga neyeegaana n'agamba ffe tetunnakuba ku Babi mukyala wa Kabobi mbivunula mu Luganda ebadde mu Luzungu ffe tetunnakuba ku Babi mukyala wa Kabobi kitegeeza tamuwona kitiibwa kayita Kabobi n'agamba naye ffe tetulina na budde bw'abakyala tetukuba bakyala wabula tunoonya baawe omutitiizi anti anoonyezebwa ku kimusango okolagana ne balooya babuuzeeko omusango yakubuuza ku looya ndinayo balooya nga basatu batubuulire babuuza konze bw'omala okwesimbawo notawangula mu penal code oba mu constitution yaffe musango abalengerera ensonga zino ewala ndowooza tugende nga tuddako revanse katono Mwanga Kivumbi yakwatibwa ensonga z'obutujju ez'obululu zasooka kubeera za bululu inciting violence mu kalulu n'okubeera nga ekyaviiramu abantu 10 okufa ate n'okubeera nti simanyi yali training ab'ebijambiya balumbe poliisi naye waliwo abagamba mu kusooka nti bakola statement nga poliisi nti omanyi Muwanga bw'oba oyita amaka ga Muwanga we gali ate we wali ekkubo erikwambusa ku kitebe gye babalira obululu kati kigambibwa mbu walina constituency ezimu bwe baali bamuwangula nga n'endala yali yaziwangula amagombolola gundi parishes bazita byalo ne parishes na biki ekyalo oba muluka emiruka gye bamuwangula kakati mbu gye bamuwangula yakola road block ani Muwanga nateekawo ab'ebijambiya baziyize bali okuleeta DR forms okutuuka wa eri ku kitebe kati awo wava obulwa Muwanga nga alina amaanyi kakati n'akola road block n'abamachete nga bazikutte naye kyokka statement zino zaawukana njagala oziwulirize eyo statement emu eyesooka yevaako olutalo kyokka ye Mwai Museveni statement gye baamuwa nti abamachete baalumba poliisi baalumba gye babalira obululu bavudde wano ku road block baalumba gye babalira obululu nayo statement bakyankalanye batemye n'abakyala bazze okubala obululu eyo statement ndala kati tulina ne statement eya Muwanga ye nga agamba amaka ge yali akozeseza nga bw'ogamba wano tugenda okumanyiza DR forms zonna we zigize era we waafiira sasi gavuga manyi nnyo olaba video ze bateekayo gate yonna nga eringa kasengejja nga buno obusala obutungulu then ebisenge nabyo biraba n'omusaayi gw'abantu kati ebintu byonna byaliyo ebyo naye omuntu agenda kwebuuza lwaki essaawa zino omusajja gwe basooka okuvunaana omusango gw'okukuma abantu omuliro okuma omuliro mu bantu
ate kati essaawa zino lwaki avunaana gwakulya mu nsi yerukwe na gwa butujju. Wabula kye mbadde nkuleetera lwaki oba oliawo nti Bobi Wine n'abalala bamu bakyekwesa. Bwe baali bamusomera omusango ogwo baagamba Muwanga Kivumbi and others. Muwanga Kivumbi n'abalala ne bagireka ng'eri open. Abalala balinza okubeera ba Futu Soja, abalala balinza okubeera ba Kyagulanyi, abalala balinza okubeera ba NUP. Eri open. Nti fayiro bagyongerezaako bongereza bati. Basobola okukera ku makina bagamba nti Susa Ssennyonga. Naawe oli omu ku abo. Ne bagamba Khalid. Soko tubulire muzikolera wa ezibaluka. Ate ffe abasiraamu. Ate ffe abasiraamu. Kabaka weddemu. Omanyi wano tewali kintu kizibu nga kubeera musiraamu mu gavumenti ya Mwami Museveni. Obeera suspect saawa yonna. Saawa yonna obeera suspect. Nibo bato birimu. Alako omukulembeze waffe ow'eddiini yaani Sekakoza oba bagenda ne bawamba abaana be ne babajjayo ne bamwavuza genda ku geeti bwe mwavuza bwakomawo mwavuza bwaddayo Sekaswa no ku Road awo. Yali anyuma emboozi musajja watu n'akaaba n'okukaaba. Bagamba nti ali mu kutendeka baana yalina essomero darasa asomesa baana busiraamu. But bwe bityo bwe biri. Muwanga Kivumbi bw'atyo n'abeera ng'avunaanibwa egy'emisango. Yabasabye ekintu kimu nti banguye okunoonyereza afune fair trial mu court ate ebeere speed and fair trial. Kubanga tukimanyi bulungi nti emisango gya wano gisobola okukandaalirira ne gigenda mu mwaka. Muwanga Kivumbi tasuubirayo okwanguyiriza. Ne Sewanyana. Muwanga Kivumbi just amagezi ge njomuwa atuuze enniya kuba musajja musiraamu. Atuuze enniya akkirize bw'aba ng'asobodde okwogera ne mukyala we agamba omukyala omanyi kitwale ndi nze nfudde naye obulamu bulina okugenda mu maaso. Gamba business zina okugenda mu maaso omukyala kati yalina okuweerera abaana n'okuddukanya business. Olaba wayiswa bano mufumbiro then ne bano abalala basauda madada abali bani be bakwata Edi Mutwe akireewo bakireewo Kivumbi paka nakati obujulizi tebunnalira bikizo baga tukyanoonyereza. Era nalabye ne omulamuzi wano Kanyanya nga yekyanga ngagamba nkoye buli kaseera badi bayongerako abantu ku the same files. Nagamba kikome buli lunaku bakwata ne bongerako kikome njagala na closinga zino nsonga. Simanyi omulamuzi yali safe. Mulekerawo okwongerako abantu kino kikome kuba badi bayongerako n'abalala abapya. Abapya. Oli mwamukwata mwaka guli n'agamba ekyo kikome. So bw'ogamba nti gwe Muwanga Kivumbi ensonga zo banaazanguyiriza unless ng'ebintu bibiri wabika ebintu ekimu ku bino ng'onaakanya nakyo ng'olina abalogo bo nga baloga. Leka liwulira sula byaleese badda. Ng'olina abalogo baloga nga balonyi mu kuloga emisango. Oba si kyekyo. Wali asobola okuloga omusango. Bagiroga. Nti ne guba gutya. Omulamuzi nga lwatuuka ng'olyaga ne wano siraba omusango gwegenda. Wakyaliyo abalogo mu Uganda muno abasobola okuloga emisango. Bagiyo. Bagiyo. Kati abana bene yupirwa kisi bagende. Kati bannafuna abalogo bulungi. Kati kye nkugamba Muwanga Kivumbi yalesinga omulogo amulina omukugu oba nga omusaalo agunywereza ddala nga esswala yegenda direct Allah n'agiwulira. Tegeza ne gyali mu kkomera. Iba mututewa. Bamutwala nti byali Butambala. Byali Butambala naye kati jukira omusango gwaliko munene. Waalika eri waggulu Maximum. Maximum eyo gyali. Bawaagwa oli kugwa butujju. So takisuubira ekyokwanguyiriza. Taliyo nno yekka lwakuba gwe twogerako. Bonna ba vice basatu okimanyi bakwate. Bala vice president owa Buganda. Ne Zedriga. Wanozan. N'omukyalo w'Embarara yani. Ejjole yani. Nyali lyawo. Era naye bamugozaawo bubuza. Teweekanga nga nabo babaleese ku fayiro ye mukuba bakugamba ndi others. Lewe wunyuza omukyalo omukadde Zedriga bajja kugwa obutujju. Ayiyaddaga.
ya Uganda ate nga bukiri bazo gamba nti coordination bano babadde ba coordinatinga bagala kujja ku government oba bagala kutuusa bulabe ku bantu batraininga babijambiya n'ebirala kakati nze kineebuuza bino byonna nga bibaddewo abantu mubasanze mu gate mu garage bagaddewo mubakubya amasasi bafudde sinalabayo okugamba nti owa poliisi yabakubya amasasi ono oba tugenda muvunaana omusango gw'eguti kubanga omuntu kabere wa kijambiya nzikiriza naye ali yeesibidde awo ye kennyini yeesibidde nayo kiba kitegeeza nti kyangu nnyo either oyinza okusalako kuba tasobola kumalamu nnaku bbiri ng'enjala temulumye. Waliwo naasikaali we yagamba abasiija bakambwe bano bakambwe bankubye empi bbiri n'empunga empi bbiri bwe ziti n'awunga baye abasajja bakuba balina we bakuba naye abo tebaali bapoliisi balabika baali banankani ddala kati gwe kyoba olina okumanya abasajja balina Mwami Museveni alina ba machineries abatendeke ng'asobola n'okujja n'akunyiga okutu n'ofa naye kati olw'obutaagala kutiisa nnyo bantu abambaza uniform ya poliisi bwe bajja ewuwo golaba bapoliisi golowooza naawe ne weekyanga omuyali nakkubeemu n'ogweyira n'olambaala naye nga batulaba yonna ku Community Uganda ne Bokat TV tubeebaza yonna mu subscribing nga musharing nga mu following yonna ku TikTok ne ku YouTube ojja kuba mutukoze bulungi bw'olaba akampi eno ku TikTok genda nononya akawanvu ku YouTube ojja kuba buterevu osobola okafuna bulungi mujja kuba tubaddamu okubajjukiza emikutu gyaffe ekisooka mugigoberere n'oluvannyuma mujyagale mumale muweeko n'endowooza yammwe kibagamba follow oba subscribe comment and like tetufaayo endowooza gy'owadde yonna tujanyiriza era etuwa ekirala ekyokukola oyinza ogamba nti mukyuse bwe muti entula yammwe si nnungi mutuule bwe muti era togamba nti okusinziira kyendabye mugirenga mu binu oba ngenda bazimbira studio mujja okukoleranga ebintu byammwe tetulina buzibu okutusaamu akasente nga tulekukoleranga mu kati nsonda kulinza n'otugwira waleero naye nga tubeebaza so embeera Uganda gyerimu ebyobufuzi eno kino kikyawa tulowooza nti kikendeeza omuwendo gw'abo naddala abavubuka abaagala okwetaba mu byobufuzi kubaka abavubuka bangi aba NUP bali mu makomera kati nno bw'olaba okulonda okwakaggwa okw'abameeya kyalaze nti bali baba balonda katugeze obwa pulezidenti ng'eggwanga lyalonda ebitundu 9 ku buli 100 tebyali 9 byali bitundu nga 5 kale 5 ku buli 100 kati kitegeeza ebitundu 10 ku buli 100 be balonze ba meeya walabye amawulire nga bagakola nga babuuza oli n'atambula n'ajja ne ku polling station naga naye sigenda kulonda lwaki nti gwe nalonda oba gwe naalonda era si gwe bagenda okulangira ebyo byatuusewo emukono wabirabye tutandikire mukono ewa Muyanja Ssenyonga omukyala Emily eyabadde alondesa alangirira abalonzi yavuddeyo n'alangirira Muyanja Ssenyonga after 2 hours nga n'amawulire nga mwe mulina aga gavumenti gamaze okukuba nti Muyanja Ssenyonga awangudde ne baddamu ne bafulumya ebirala after 2 hours ne bagamba Lukooya Mukomeya awangudde ebyo bifu mu mateeka legally kasita returning officer omala okulangirira now I declare I now declare Sula Ssenyonga as the duly elected baba wakunsula ku kya president ne banona etteeka likugamba nti ayinza okusazaamu ekintu ekyo kyolangiridde enakuba kooti naawe kennyini tosobola kukizaayo ekibuzo nekibeera ekooti yatudde ddi esazeemu ate nibweba yatudde ate tayinza kuba ye kennyini ng'ate ye kooti oba niwe kibanga kifu kooti yalina okusala nti kyali kifu olw'ensonga ABCD okulonda ne bakutegeka nekuddibwamu kati kye yakoze bwe kaba kasente nga yakalidde
Lukome ako yalidde kasente ke ati legally kubanga bwe mala okulangira nti Sulwa Ssenyonga wane certificate eraga nti ki anangira kye nebuuza n'obululu buwatayini niwe kubya n'ekifaananyi niwe kubya n'ekifaananyi kati segeza mukono nga yo mukono erina ba chairperson babiri mu bigambo ina babiri bati mu mateeka ina omu ani Ssenyonga kuba gubasoose okulangira ate Lukome Lukome babadde banyumya mboozi talina waagenda Ssenyonga agamba ki Ssenyonga yagambye agenda mu kkooti naye nze ndowooza nti Ssenyonga si yaligenze mu kkooti Lukome yaligenze mu kkooti kubanze bwe bukeera ku makya nga nze Ssenyonga nga ngenda nyingira mu ofiisi ng'olayira n'okulayira nga ndayira kubanga ng'olonda n'akakiiko k'ogenda okukola nako kubanga tolina bw'ongamba nti wasoose okulangirira nze ate ne wayite essaawa 2 ebbanga ddene nnyo niwe ebadde akiika emu kasookera kasita omala okukwata bwoti n'olangira nti nangiridde gundi nseeka lwaki okulangirira abantu bano kubadde nnyo mu bunkenke lwa nsonga abaaliyo mbu bino saaliyo naye bagamba nti emirimu amala okulangirira bw'ati aba asituka agende bamuvuba abaki baani abavuba ne bamuvuba bayinza okuba abantu ne bamuyingiza mu kisenge ndowooza mu kanyolaganaako kwe kudda nga alina okukyusa kyalangirira kyembuuza amala okulangirira Ssenyonga we bamukwatira ne bamuvuba jjukira kyaliko n'ekkololo mu kulangirira Nalukoola kyaliko ekkololo omusajja olwamala okulangirira bw'ati yayita na mmanju wa ttenti n'emisinde nga kwatadde n'alekako n'alinnya ddabo kabbiri n'emugjawo okulangirira kati bwe babanga okulonda kuli bwe kutyo bano okulonda okugenda okuwera kwa lwakubiri enkya oli ayinza okubeera nga vidiyo naagirabye after tomorrow oba enkya gwe bw'oba olaba ebitundu bimeka ebironze oba ebinaalonda kubano bammeeya b'ebitundu kati aba wansi ddala aba division kubanga wekibeera okulonda biri kwabadde bwe kuti abantu beesalidde ddala bajja kwongera polling station emu eriko abalonzi 9 naye abalonda ku bwa president baali 205 just imagine out of 9 not even a half tegezo 7 ne batalonda 7 tebalonze luno bwe twakavaamu aba Lord Mayor balonze 74 kitegeeza most likely bayinza obutalonda kati bayinza obutalonda oba ne balonda bano ba agents abajja okukuuma ne balondawo bokka era teweewuunya nga bagamba Khalid Kintu Khalid I declare the winner ng'atayinize amuddiridde obubiri abasigadde temulinayo mudde waka naye no agents omanyi kye bakola musajja wange w'ebusoga bijirwa ng'agenda ateekateeka mu Kamuli municipality akateekateeka abantu 2 mu abo mu 5 buli ku polling station ng'agamba bano mulimu beejenti bange bati n'abantu abalako wano kwentandikira 2 mu abo 5 akalulu kagenza okukomenkerezebwa nga ku polling station emu afunyeko obululu 2 agenti babagaana olonda ate babagaana ekyokubiri bo baali balonzi nga balina ebisanyizo byonna eby'okulonda naye n'abiri mu 5 ababe awamu yafunyeyo obululu obwo omanye ebintu bino bizibu osibe olusaniya batadde ku lusaniya ne bamuwuuta negamba okulonda bwe kuli nti n'owuwo yennyini akuvaamu n'agenda n'akola ebirala naye okuddayo katono kyeyobadde obuuza nti kino kizze kitya okubeerawo waliwo kye tuyita corruption takoma mu byansimbi byokka corruption atambula mu njogera yaffe mu neeyisa yaffe mu bye tulya mu bye tukola kibwe obulamu bw'omuntu nga bw'atambula bwe Sulwa Ssenyonga bwe tuba twesimbyewo nange buli omu alina declaration forms ezize polling station nfunye obululu 6 n'ofuna 3 eddako n'enfuna 10 n'ofuna 2 bwotyo biva ku polling station nga bye bimu biri uniform nga nange ow'enaale munzikiriza nga nawe oba obirina ffena tulina oba obirina gw'olina ebibyo era nga bw'ogattamu
bagera kungamba oyo bulijjo weenale mbadde mpa kyakulabira ko mannaye ano kubera weenale mukali musango bakive kyakuwemula sajja yabuuziza ekibuuzo nti omusajja yawangula lwaki mu nsi temulimu kujaganya abantu lwaki tebajaguza ate kati bayinza okubanga okujaguza bagenda kukolera wamu pati naye kyembadde mugamba tuvudde polling station tulina forms zezimu tulina zezimu gw'ogasseemu kati nga kankuwa ekyekulabirako ekyanalukola kuba kyekiri ekirabwako nti nalukola nze buli we nalondera si buli we nalondera we nalondera bwe nalondera nga omukyala nambi tatuuka wadde mu haafu ya nalukola bwe yali afunye nengezaako okusampulinga ne polling stations ezimu nga wali ku St. Peters wali ekyebando eyali awaawo kati bazimba kalina nalonda kwa Mwezi Darren nenonyezako Mamboga ne Wambogo naye naawa n'empulizaayo nga bakulaga nti tamwenkana ng'amusinga obululu kumpi emitwalo 2.5 gwe nambi bwe babanga bakusinga obululu emitwalo 2.5 kiki ekikuleeta ku tallying center akonfirming obululu baba abaze bubiba agent beba eri gy'ogenda owa returning officer ayite banonyezaayo kalulu nti ndaba oba waliyo baleese watyanga bamulangiridde ng'ate taliiwo tonawulirako bwe bayise be bajje mu nnimiro ne babalangirira nti wangudde anti naye gwe bw'otunuulira by'olina bayinza okuyita oli akusinga obululu emitwalo era nabo baali babitunuulidde nga bw'olowooza babitunuulira nga balaba basinze ne bagenda ne balima ne babivaako nze kyenjagala omuntu bwe tubanga tumaze okugattamu ebintu ebyo nga tukusinze ne tukulaba ku tallying center tukuyole tukuba emige gyagala okutta kuba bwe baleeta obuvuyo bakuwangudde fomu ezo zirina oli akusinza obululu omutwe mulamba kiki ekikuleeta ku tallying center oyagala kukola kiki oyagala okukola confirming nabo obululu nfunye bumeka teke mu fayiro yange kube erijo tebagabaayo birala nti waliyo ebirala nina okubeera shiwanga semeka ne manya katundu kyakatannonze waliwo abatanjagala nga ate nabawa ssente zange kakati ebyo bitulita obuzibu nti omuntu agenda okuva eno okugenda ku tallying center ng'akimanyi bulungi awangudde oba tawangudde so ekimutwalayo kukolayo kavuyo oba kugulirira bamulangirire awe wava obuzibu akati nze kyensuubira nti ng'eggwanga tuli mu kabaate nti simanyi oba abatukulembera balina omwoyo ogwagala okukyusa ebyo byonna bye tulaba okutereera nego tebagulina era nze kino nkikubiriza nnyo abantu abanayuganda abandaba waneeno bwebanga famire yammwe waka mulina kasiisira ewaka lwana nnyo gwe ng'omwana aliwo oba omuzzukulu mukyuse embeera gwe nga sekinnoomu naye bw'ona olowooza nti embeera ejja kukyusibwa gavumenti oba abakungu ba gavumenti oba omubaka wa paalamenti oba omukungu yenna kola kyonna ekisoboka oba okuba kyeyo oba olima oba okola otya ogende nga okyusa mpolampola olw'ensonga bano abantu tebabaliiko lwa nsonga nabo balina famire zaabwe balina bye balabirira balina ebirowoozo ebyabwe balina embeera ezaabwe ebyemmwe si bye baliko olina okumanya enkola nnyingi ze bataddewo okuyamba ku muntu abulukuke PDM wali ozigobereddeko emyoga eyo PDM gwe twatugenda kwennyini okwo kimanyi nti omuntu abeera Kampala nafuna PDM we Kasanda ayinza okuba ava Kasanda kalo kalidi oliwa waliwo akabalo kwaliwo ezifuluma waneeno bagaba mmeka kakadde naye okutwalako 7 gasigala wali eri mulimu n'okutema baligambye nti 10% naye notwala 3 oba tozaagala zireke bafune omulala agijjayo 7 mumpe bakubidde etamu eyengedde olina oyinza odduka misinde naye ezo sente nno teziba zakulya ziba zakwongera mu bizinesi kukola waliwo n'abazikolamu embaga mukyalo ffe tudiibuuda ogibayo mukyalo oli asobola okukola embaga ya 5,000 nga buliko n'okwanjula
agenda kutwala kikubuko. Kutwala kikubuko batwala biki? Obuko bwaffe obw'Abaganda nnyaanya, butungulu n'amatooke ebyo bikuweebwa ku kyalo. Leka kujungula bw'otyo. Ate kiki ekikulu ennyo eky'amaanyi? Bingi. Olina okugula bino mmwe mwabiteekawo musimanya muleete ente embuzi nkuleetera embuzi oli vagini. Bw'aba bw'ali. Mubuuzizza gwe olaba mukyalimu bavagini mu kibuga Kampala muno. Yesebo abaana tuzadde bangi abato. Kyogamba bonna ogenda mufumbiza nga ali vagini. Abamu naye batono. Embuzi eba yaki okutwala ku bugo bakuleetera yaki? Oli ajja kusaba ennaku zino ndaba embala y'ekyalo kasiteeberako ttonto ne walagi embaga eba ewedde. Ate benda batwala bajjaji abatwala sola tanka ebyo byammwe byeno Kampala kuddawo kujja ku kyalo. Zaatutteyo ttonto ne walagi omukazi tavaayo. Avaayo ne bw'oba tolina kyotutte. Akayimba kakafeero wakawulyaku guno gwe gwawasa nnya bolooza ali ategeeza abakazi bavasa kita kya mwenge na mutwalo. Gwataata n'olita n'okuba ewaka nteekaawo n'ojooga. Waddange yonna gye mbadde tubasiibule. Nina akantu ke njagala okuyisaawo kesaategedde ku mwami Kivumbi. Mwanga Kivumbi yatuuse mu kkooti nga baagala nga talina looya. Eggulo limu mu kumukwata yali ayogedde n'Asumaani basaalirwa ba drawing biki ebirina okukolebwa. Bati batuuka okumuzza mu kkooti nga basaalirwa taliiwo. Mwanga Kivumbi asaba kkooti musooke mugende mu kuward judgment katono communicating ne balooya bange. Bakubira gundi agamba ali mu kujja. Asumaani ali mu kujja jjaamu Busega. Banoonya bamusisi bagamba ffe twakwataganye dda nani n'Asumaani. Singa lwaki kyabeerayo? Wanti buli omu kye yeebuuza lwaki Mwanga Kivumbi tewabaddewo wadde looya n'omu. Kale Mwanga Kivumbi yenga yatugambe nti alina looya ababenga omuntu alina bakyaliibe bonna nga balooya. Then nga deputy president WNUP yabadde balina okubeerawo ne balooya nti waabaddewo wadde. Jjukira olunaku lwe bamuleeta ate lwe bakomyawo ne bawayisa wano ekanyanya. Naye era still tekiremesa balooya kubeerawo lwa nsonga. Bw'oba okoze okunoonyereza NUP kigambibwa y'emu ku bibiina ebirina balooya abangi. Abamu nga bannakibiina abalala nga bakola gwanakyewa. Balooya baabaddewa bonna. Kubanga okukomezebwawo kwa Kivumbi tekwagudde bugwi. Lwaki yasoose okulowooza ku Asumaani basaalirwa? Naye munne naye lwaki tebalowoozeza ku bwekitiibwa? Anga ize senior council tetumanyi ntegeeza Segona. Lwaki tebalowooza ku muloodi w'e Kampala? Abo baavaawo bubi nnyo naye kye nategeddeko ku nsonga za Segona jjukira badde balina bwe beekubaakuba. Naye kati nategeddeko nti Lord Mayor yatekinze over. Era nga 3 ono waakomerawo ajja kuba mwali nga waali. Ajja kuba nga waali. Oba nankani bano bamwesambye olw'okuba yabagoba. Bajjukira yali vice president. Abadde ayogera bingi mu campaign. Yali ku kaddaala n'agamba wano eno nkalu eno na wano wakalu wano wano tugenda kuteeka gundi wano gwe vaawo. Kati nno abaana obeesize. Era ekintu ekyo tekyali kirungi. But still ne NUP kina minzaani we kyabatadde. Kina minzaani we kyabatadde. Era gamba mulimu abaana n'agaana. Kuba weebuuze kino njagala kikubuuza. Bwe babanga baleeta bafutu soja mu kkooti. Balooya bonna babeerawo. Kyamimu baali luddawa. Bamusisi baali luddawa. N'abalala si be balooya bokka abaliyo bati n'abalala. Batulaba n'embalala yonna balooya baaliyo. Mwanga Kivumbi baabaddewa. Mwanga Kivumbi takolagana bulungi na banne. Sejjaaka kiki? Ebibuuzo bingi awo twetaaga okubeera nga tukola ki? Okuddamu. Nga tubitereeza tubiddemu. Tajja watu tekagweramu awo. Tekasobola kuggweramu awo.
oli omu ajja kugamba kyoba omanya bali mu kunoonya abantu bonna ab'NUP abayiseemu watya nga bamuvubiddeyo ku kkooti n'atalayira oba kasita tolayira oba tofuuse mubaka oba tonnaba kati jjukira abasinga tebannalayira era kyova olaba waliwo yabadde abuuza naye ba MP abalonde ne baani nga tetuvaayo kukola statement kukubula kwa Kyagulanyi n'ebifuddeyo waka waabwe na biki nga tebannakola statement ekyo tebannalayira oba tonnalayira ne bakuvuba jjukira kigambibwa mbu ebifo ebyafiiriddwa kale okusinziira mbu Mwai Muhoozi ye yali ayagala ebifo byonna NUP bye yali eyina biveeko luckily enough basobodde obasuza ebifo 11 kati bano bagamba ne bino bye twali teyinize 48 ate tugende street mu twekalakaza tukolete ate batuvube tuleme na kulayira ati struggle bagivaako kubanga struggle yali nti mwami Kyagulanyi bwagenda mu ntebe ebyo byonna tusobola okubeera minisita osobola okubeera ki anti kyati Kyagulanyi batamulangirira n'atawangula era walabe ne mu babaka bonna ababanja obuwanguzi tewabaddewo abanja buwanguzi bwa Kyagulanyi buli abanja batudde walaba ne mukulu waffe Nyanze baba walaba ne Lutamaguzi ondegedde nga naye kyakaanako buwanguzi bwe ng'omuntu so si bwa president so kati byebyo tubasiibulire wano naye Lord Mayor mwebaza bw'abanga yatekinze over omanyi politics yeetaaga mu kisajja kikulu bw'abanga wadde eri yali Muwanga Kivumbi yali they are the 7 abo gwe 7 abali mu Ssuubi Lord Mayor Segona Mpuuga Betty Namboze Kasibante semujutaliiko ebuzayo babiri awo waliwo ababiri abali awo abalaba enneerabidde Mukakuta yaliko ne Mabike yaliko gwe 6 Nesewanyana gwe 7 badde batambula mu Basuubi Yanga Democrats simanya abayita bayanga UID Uganda Yanga Democrats bonna bali ku ttaka wasigaddewo Namboze yekka ne kati era tekibagaana kwenunula kola kituufu musajja obunamulabye alabika bigambo byayogera luli alabika byamulondoola nga era mukakkamu nnyo n'amaanyi g'abadde ayogeza nga sigeegamu ani Mugalatiya yagamba abo basiyazi bovolo bitulire bovolo eno ebyovolo ebyo bibeera mu pampa akubaleeta omugoberera tuba tugenda okuyingira akalulu yakasabirako ne Kyagulanyi directly yagamba kale bwanga tonjagala togenda kunnonda nerondo wo opposition omulayira amaanyi bwe yagamba bambi ng'amaanyi gakoze ki gamuwedde so mu nsonga ezo anyway nga tetunamaliriza njagala okubategeeza bakama bange mwenna abali eyo tulina amasomero gano wamanga esomero ya primary weetaaga essomero bayita Quality Junior School erisangibwa Ekayanja ne Nagojje essomero eryo omwaka oguwedde lyali lyakubiri mu Uganda yonna ku baana abakola obulungi ebibuuzo ate ne libeera nga lye lyasinga mu Mukono district twalayo omwana wo asome bulungi nnyo ddala abasomesa bakulinze then essomero ya secondary tulina Bulemeezi SS Vumba essomero lisangibwa Buvumba ku luguudo olwo ebusiika erudde Ziroobwe gayaza Ziroobwe gayaza Ziroobwe essomero eryo ddungi nnyo kye nalyagalako nti basomesa omwana amasomo ga mirundi 2 bakusomesa ensoma eya bulijjo one A-level then basomesa ne DIT ebyemikono n'okubairi kubajja kyawulingi era abo abaana bakola ebyo ebibuuzo mu senior 3 kitegeeza omwana agenda okutuula senior 4 nga alina certificates 2 alina kyasobola okukola sente nemezi bazikuweddeko osobola okukola ki okubaako ni watandikira bagenze mugalaji oba kubajja oba konviiri ndowooza amasomo gaffe egyo tulina okugenda essaawa zino Khalid nnyo kati omuntu ensi gye yagenda edda okufuluma nga alina mpapula naye nga is just a student tekikola makulu so Bulemeezi SS Vumba essomero lisobola okubeera mpozi nga ate oboolyawo genda n'otwala omwana wo mujje Kayanga Quality Junior School
kutwale ate kulemeza SS kintu kibiri nga kyekola kyedomola kale tubasiibudde mbeere bulungi. Bokach TV Neera.